Mu mwaka gwa 1986 abayeekera ba National Resistance Army wansi w'obuduumizi bwa Yoweri Kaguta Museveni bawamba obuyinza bw'eggwanga oluvannyuma lw'okumaamulako Gen. Tito Okello Lutwa eyali yakawamba Milton Obote mu Julayi wa 1985. Olw'okuba akadde kaali kaddukadduka okulayiza omukulembeze w'eggwanga kwali kwakiyita mu luggya, kuno yakukolera ku madaala ga Parliament mu Kampala. Mu kwogera kwe ng'ayambadde ebyambalo by'amagye, Pulezidenti Museveni yeeyama okuzza demokrasiya mu ggwanga n'ategeeza nti abantu ba Afirika balina eddembe okweyagalira mu gavumenti esseekitiibwa mu demokrasiya, nti era kino si kukwatirwa kise okuva eri gavumenti yonna. Ku by'okwerinda, Museveni yeeyama okukuuma eggwanga ng'agamba nti buli munnansi alina okubeera mu mirembe n'obutebenkevu, nti oyo yenna agezaako okutiisatiisa bannayuganda waakwejjusa. Yasuubiza okuzza enkolagana mu byobufuzi ekyali kirudde okulabika mu bukulembeze obuzze bubaawo. Obusosoze mu mawanga, eddiini n'obulabbayi yagamba si byakuttirwa ku liiso, nti bino byennyini bye bimu ku byaviirako Uganda okuyugayuga entakera. Yasuubiza okubbulula ebyenfuna by'eggwanga ng'agamba nti ebbanga ddene Uganda ekwebera mu byenfuna, kale nga mu kisanja kye kino waakulaba nga waakiri etuuka mu mawanga agali yaddeyaddeko. Ebisuubizo bino byali mu nsonga ssemasonga 10 ez'ekibiina kye National Resistance Movement kyakulembera ezaali zitunuulidde okukyusa eggwanga lino. Mu byonna, Museveni yasuubiza nti ekikoleddwa si kukyusa bukyusa buyinza nga bwe guzze guba okumala ebbanga ddene, wabula eno yali nkyukakyuka eyannamaddala, kiyite fundamental change. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Kati oluvannyuma lw'okubaga ssemateeka wa 1995 eyaleeta okulonda ku kkuba akalulu, Museveni yalondebwa mu butongole mu mwaka gwa 1996 nga kuno kwe kulonda okugoberera amateeka okwasookera ddala mu kisanja ekya National Resistance Movement. Ku mulundi guno, Museveni yeeyama okuwa eggwanga obukulembeze obutambulira ku mateeka n'asuubiza nnyo okujja abakyala emmanju nabo batole mu bifo awateesezebwa. Ku ludda lw'ebyokwerinda, Museveni yasuubiza nti mu kisanja ekyo yali waakufuba nnyo okunyweza ebyokwerinda naddala ng'ateekesa empisa mu magye g'eggwanga ng'awandiika abajaasi abaasomako. Nga wayise emyaka 5, Museveni yasaba ekisanja ekyokubiri mu mwaka gwa 2001. Kuno kwali kuyisa mukka mu kisero n'addamu n'alondebwa nate. Mu kulayira kwa 2001 yasuubiza nga kino bwe kyali ekisanja ky'ekisembeeyo amalirize ebyo ebyali tebinnaggwa wabwewo n'okukyusa obukulembeze mu mirembe. Ono yakkaatiriza ng'enfuga ey'omugendo bwesinga endala zonna, kale nga tewali nsonga ya kuleeta bibiina bingi. Kiranda kukanga tekwali malwaliro ku masaza osobola okulongoosa omulwadde. Naye kati bakazimba amalwaliro 16. Museveni teyalina bigambo biwomu eri oludda oluvuganya, ng'agamba nti bano tebalina mulamwa gwa kulaakulanya ggwanga okuggyako okwawulayawula mu bannansi. Ebigambo bino wandirowoozezza nti byali byakutuukirira, naddala ekyo eky'obutaddamu kuvuganya ku bwapulezidenti ekitannalabika n'okutuusa kati. Mu mwaka gwa 2005 waategekebwawo okulonda okw'ekikungo oba referendum okusalawo ba Uganda eva mu mugendo edde mu nfuga ey'ebibiina ebingi. Akalulu kagenda okuggwa nga baagala ebibiina ebingi basinze era ne guba bwe gutyo. Okulonda kwa 2006 okwaddako, Yoweri Kaguta Museveni yeeyubula n'afuuka omukulembeze omuggya. Yaddamu n'avuganya ng'atavuganyangako okukakkana ng'akalulu akawuuse buva. Mu kulayizibwa okwali ekkololo, Museveni essira yalissa nnyo ku byenfuna, enguudo n'emirembe okubukala mu ggwanga. Museveni yasuubiza okuteeka ensimbi mu kukola enguudo n'amasannyalaze, nti bino nga tebifiiriddwako eggwanga teryali lya kulingiza ku nkulaakulana. Ebyokwerinda n'obutebenkevu, Museveni yategeeza eggwanga nti mwaka gwa 2006 kaabula katadde mu nsiko singa Parliament teyawuliriza kuwabula kwe. Yasuubiza okuzza emirembe mu mambuka g'eggwanga nti kino kyali kikulu nnyo mu byenkulaakulana ng'eggwanga. Yannyonnyola enteekateeka ya bonna bagaggawale eyali ensonga mu kisanja ekya 2006. Mu mwaka gwa 2011 ono teyakoowa, yaddamu n'avuganya awatali kuwannaanya akalulu n'akawuuta buva. Mu kulayira okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 Meeyi wa 2011 ekkololo mu kisanja ekyokuna, okwogera kwe kwetooloolera nnyo okukuuma ssemateeka, ebyobugagga by'eggwanga n'okutumbula embeera bannansi mwe bawangaalira. Yalaga omulimu gw'omukago gw'amawanga agali ku ssemazinga wa Africa. Mu 2016 nga 12 Meeyi, era Museveni yalayizibwa kuba pulezidenti bw'eggwanga lino okukulembera Uganda ekisanja ekyokutaano.
bwe yali ayaniriza abagenyi abaali beetabye ku mukolo guno ogw'okulayira mu kisaawe ky'eggwanga e Kololo. Museveni yategeeza nga NRM ekibiina kyakulembera okuba nga tekirina mutawaana na bibiina byabufuzi ebiri ku ludda oluvuganya, nti era ne ku mikolo nga gino baanirizibwa nga tebabalinaako buzibu. NRM welcomes the members of other political parties of Uganda if they are bebalaga empisa. Yasaba amawanga ga Africa okukuuma obumu, enkolagana n'emirembe okusobola okukulaakulana. Yo kkooti y'ensi yonna teyalina bigambo biwoomu gy'eri, n'ategeeza nti eriwo okwabya mwana wa Africa Kayiri Gombe nti era ye takyagiriramu bwesige kubanga tebagasa. Omusajja n'ova mu nnyumba y'omuntu ogenda mu nnyumba y'omuntu okulaba ati kola bw'oti oba omusigula kika ki. Yasuubiza okutuusa Uganda mu lubu lw'amawanga agaliko yaddeko ogunaatuukira omwaka gwa 2020. Okutuukiriza kino yagamba nti gavumenti yakulembeza nnyo amakolero, ebyobulimi n'obulunzi eby'omulembe, enguudo n'ebirala. Okukomya okulimira olubuto nti ke kaseera bannayuganda okwettanira ennima evaamu ssente. Mu kiseera ekyo yagamba nti bannayuganda ebitundu 68 ku buli 100 bakyalimira kulya kwokka, ekyobulabe eri enkulaakulana ey'awamu. Bwe yatuuka ku ngozi yasuubiza okufaafaagana n'abalabbayi n'abo abatwala emyaka n'ebisiibo okusalawo ebirina okukolebwa nga bigasa eggwanga. Wano Museveni yawa ekyokulabirako nti nga bwe yamala amagye ettumba bw'atyo bw'ajja okuluma abakumpanya. Yasuubiza nti Uganda yakusigala ng'etebenkedde, bw'atyo n'asaba n'amawanga agalinaanye nga South Sudan, Burundi ne Somalia okulabirako. Mu lulimi olusoga Museveni yalabula bannayuganda nti ekisanja kino tekyali kyakwebaka. Kino ekisanja kyakukola si kyakulambala. Kati jjo ly'abalamu mu 2021 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa era yaddamu n'akwasibwa enkasi y'eggwanga mu kisanja eky'omukaaga. Ku mukolo ogwali mu kisaawe e Kololo ng'ennaku z'omwezi 12 Mweyi wa 2021 Museveni omulamwa gwe gwali kukuuma biseera bya maaso. Ku mukolo guno ogwalimu okwewa amabanga olw'ekirwadde kya COVID-19, Museveni yayanja ennono NRM zeetambulirako okuli omwoyo gwa ggwanga, okulembeza obumu mu mawanga ga Africa ne demokrasiya. Museveni yagamba nti NRM etambulira ku ndowooza, bw'atyo n'akkaatiriza nti obuzibu buva nnyo okulembeza abantu ssekinnoomu. Yakubiriza abakulembeze okusimba essira ku bumu bwa Africa, obutebenkevu n'enkulaakulana. Ono yategeeza bannayuganda nti kyekiseera bannansi okulima ennima y'ekibalo, okwettanira amakolero ag'omulembe, empeerezo y'omuggondo ne tekinologiya okusobola okutondawo emirimu olwo obwavu bufuuke lufumo. Ensonga ya COVID-19 eyatigomya ensi yonna teyagibuusa maaso. Yagamba ebyenfuna byakweberamu olw'ekirwadde kino ekyali kikugira abantu okutambula, ekyabalobera okukola ne kikosa enkulaakulana y'eggwanga. Ku mukolo guno ekitali kya bulijjo kwaliko abagenyi bayite bokka nga tebasukka mu 442 okusobola okwewa amabanga. Katirinda obubaka bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ng'amaze okulayira wali mu kisaawe e Kololo okulembera Uganda ekisanja eky'omusanvu. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.